Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Mawulire Bobby Wine. Akoze iki Bobby Wine? Kalugerako mutabizi tulabe. Kubera FM ekintabuli ky'omuziki omutabizi mba muyingidde akadde kano. Kulaini kuno ninako omukulu bamuyise Badru katuulire. Badru. Naam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadima, jebaleko sebo. Kale nawe jebaleko sebo. Ye tuli mu COVID-19 mono mwetutwalira mpola. Okay, mutawana ki Badru oguliwo? Nino omukulu omwami gwe bayita mwami Sesanga. Omwami ono nakwata obukadde bwange 7. Yalina obuzibu obuteebereka era nangamba buno munne mukama wange njagala okuba ng'onyamba mu buzibu buno obeere ng'ompola miliyoni 7. Yalina buzibu ki? Yalina obuzibu baali bamusibye baamusiba nangamba buno njagala ompolemu miliyoni 7 obeere ng'onyamba mbeere nga bansumulula malirize ebizibu bino byendimu nja kuwamu poloti ku ludda lw'embalala. Mbalala ki? Mbalala kuno olw'emukono. Naye kati ne mmaze ebbanga lyonna ndikwogerezeganya ye mukubira amasimu tagakwata lwaba agakutte agawa abantu balala. Baamuta kubanga ekintu ekigendera kyeyali ayagala omubanga muyamba kyatuukirira. Yakuwamu mmeka? Namuwa miliyoni 7 ng'omanye miliyoni kati omwami ono yali mukwano gwo kuva dde wamulaba bulabi? Mukwano gwange kuva dda kati omuntu gw'olabye bulabi mukulu Kadima osobola omukwata sente zo miliyoni 7 n'omwesiga n'omuwa sente. Wazimuwa ddi? Nazimuwa guli omwaka nga gunaatera okuggwako 2019 naye kati antaganyiza mbuziza paka guno omwaka kati tugenze mwaka gwakumeka tugenze mu 2020 tannaba kumpa sente zange. Yagamba atya bw'omukubiro ngambye agamba ati buli wemukubira ngamba nsooka muwemuko katayimu mpuna ate essimu tatera kugikwata kati nengezaako ku ssimu endala nengezaako ku bantu abamu mikwano gye gyonna gimbuuza funa nze tetumumanyi abala bambuza bubuzaabuza njagala tugende tumanye bagenda kunsasula batagenda kunsasula kukoza sente zange nateeka mu sente nyingi ze namuwola bukadde 7 obukadde 7 mukulu Kadima mutuyambe mutuyambe ovaako mukubira wano ye Sesanga mukulu Sesanga. Halo? Yes, hello. Mwami Sesanga. Wanji? Nkulamusiza taata. Wanji? Nange bwenti ani ono? Bampise Kadima na mayanja akabogoza tuli kubita FM ekintabuli ky'omuziki wano. Yes. Nga waliwo omwami atukubidde bambi bamuyita Badiru. Badiru? Yakuwola miliyoni 7 ng'ogenda nga bagenda kusiba. Nagamba nti ziza azikuwadde n'omugambo ojjamuwamu ettaka embalala. Kakati Badru yatukubiddaga nti omubuzaabuziza okuva omwaka oguwedde nga guggwako. Mwe mukolanga baani ba kooti ba poliisi? Mukulu tusaba tuwuliziganye. Tetuli ba kooti tetuli poliisi. Naye ensi tewangalirawo mu bulyazaamaanya. Kakati obulyazaamaanya bujjira gwe atali wa poliisi. Kakati obulyazaamaanya bwe bujjira. Kadima si ono wa BT. Yes, yenze ssebo. Obulyazaamaanya bwe bujjira. Kwe kuba nti omusajja ono yakuwa sente ze kati mugenda mu kumpi mu mwaka ne kugenda kuggwako nga tuzimuwanga ayina ebizibu. Kati sente yazimpa ng'agula ttaka si bwe kyali. Anti ettaka wali mugamba bugambi osooka zikuula ove mu kkomera. Anti ne mugamba ngenda muwaamu ettaka. Kakati liriwa? Naye nakkiriza. Sebo? Bwanji? Liriwo ettaka? Ettaka weeriri embalala. Anti kakati kyovola Badiru. Omukulu kwali agamba nti ettaka gye liri embalala. Omusajja yambuziza ebbanga lyonna mukubira amasimu. Okay. Kakati. Naye kati lwaki ayogera kati ssaawa zino mbona ettaka weeriri. Sooka kakkane. Badiru. Saagala bintu byakuntu. Badiru. Ettaka lyange nabonaabona. Badiru. Na sente zange yatwala sente zange. Badiru. Sagala kukaabya. Badiru. Kakati ndowooza owulira omusajja Sesanga.
Omusajja musa. Wayogera bulesente zange ogenda kuzimpa. Toka bulesente zange ogenda ku. Ente nezigana ne nkugamba ngenda kuwa mu ettaka nawe kennyini n'okkiriza nti n'ettaka ojja dditwala. Okay, kakati ogambye ettaka weeriri. Ettaka weeriri tubadde tuli mu mbeera ya lockdown, ettaka weeriri afune bufunyi lunaku ajje tugenda alabe ettaka. Okay, tusobola ogendayo enkya. Tewali buzibu. Sesanga osula wa? Alimba talina na wasu. Sesanga Badiru gw'osula wa? Nze nsula Mpererwe Kayati. Aha, kati Mpererwe tusobola okukwatagana tuyita ku bypass paka Mbalala. Sebe Mbalala liri side ki? Liri Mbalala luti. Wa? Mbalala mu luti. Usake Mbalala mu town kati n'ogenda wali eri luti ngadde Bukenye. Badiru Mbalala luti. Mbalala luti. Naye ate yaŋŋambye nti ettaka liri Mbalala ku lw'emukono. Namugamba Mbalala yali sose n'abuuza Mbalala owawa. Badiru ziri emirundi emeka Mbalala tumanyi Mbalala mukono. Yagamba Mbalala mukono. Ate nze ndiwe mukono nze ndiweeyo Mbalala eri luti. Badiru waŋŋambye Mbalala si mukono. Yaŋŋamba Mbalala mukono. Yate kati Mbalala luti. Mbalala sagambako muno Mbalala mukono nagamba Mbalala nze ndiwe Mbalala luti. Oyisako mu tawuni katini mayiro nga 10 n'otuuka eruti. Ufuna time ojje tugende Mbalala okune ettaka lyo. Ettaka lyo weeriri kanamba gye nakugamba. Yaŋŋamba Mbalala mukono kati wulira. Yagamba Mbalala mukono. Namugamba ettaka liri Mbalala ne tukakuwayiika nnamba ey'ettaka. Kati biki byaŋŋamba lyokadduke ku leedi aleeta olugezigezi. Kyalooza muno sente yampa nnyingi nnyo oba obusente. Gwe yagambako Mbalala luti. Oli musiru namawojjolo bagambye eriyo yokka gy'omanyi emukono n'eri Mbalala eriyo namawojjolo oba Mbalala mu tawuni wona totuuke luti wafuna time ofune emmotoka tugende Mbalala nkuwe ettaka. Okay, kakati Sesanga ogamba ki? Ebintu bino binsobedde. Omusajja wuyo agamba wulira wuyo agamba nti namawojjolo Mbalala waliwo namawojjolo. Musiru namawojjolo eriyo mugwe Mbalala omanyiyo gwalekanira we Mbalala omanyiyo. Namawojjolo nkugambye eruti. Totujerega ate. Temwana bya kisiru. Eki? Owaye musajja addusa ajje kalayika muyaaye. Muguluka ni mulayo omusajja oyo layo omusajja oyo. Okay, Badiru wanji muguluka nga tonnakaaba omusajja oba yagamba Mbalala eri gy'agamba. Mazima wallahi billahi tallahi omusajja oyo alimba yagamba Mbalala ku lw'emukono. Wallahi munyamba musala amazima mukulu Kadima nfuna obwenkanya. Okay, kati tugenda okukola Yesebo mukulu Kadima. Katulabe. Yesebo. Tugenda kubanga tugoberera tulabe tugezeeko tulabe. Wamuwa $7,000,000. Naye nga gwojjukira nti mwayogera Mbalala ku lw'emukono. Yaŋŋamba Mbalala ku lw'emukono wallahi billahi takola ndagaano. Naye n'ekyobutakola ndagaano wakolamu bubi. Nakozesa kisango okitegeera mukwano gwo. Waliwo omujulizi yaliwo ng'omuwa ssente ezo. Tewali mujulizi yenna naye. Okay. Naŋŋamba tusingane wano. Badiru nzika tugendeko mbawuliza tulabe ki ekiriyo. Ndowooza tugenda kugoberera nga bwe twagoberedde ensonga za Nakalanzi n'afuna kitaawe. Ndowooza n'eno tugenda kugoberera tulabe omusajja ono ng'afuna obwenkanya ziba nga $7,000,000 yazimuwa. Tusobola agambe talina ndagaano talina ki kyonna kye baakola. Tusobola kukola tutya oba afuna ettaka lyafunye oba tugenze eruti tulabe nga bwe twakikoze. Wanji kuweereza kale amanya Imran mugezi w'Uganda. Okimanya Abaganda batumbulira ddala mu jjembe. Nze nno nteesa ntya. Bambi omusajja ensonga tujemerako kuba ssente zazeetaaga akaseera kano. Okubanya ssente z'esukka mu ezo. Ng'olaba n'akawunga tekalabika bambi tulemereko. Ono Imran mugezi w'Uganda nze mbali n'emakodde. Wanji Mukadowa sebo musajja gwenze mukwesiga oyinza okulwana naye ekintu ekyendabyo obutabaako ndagaano. Bwe buzibu. Yamugamba wano mukono ate kakati wamugamba Mbalala eri luti ejotaba era abaise okuvaako wayajwako yani muveeko ndabanga musajja wange akulemererwa naye kankusabire naye ndaba waliwo akazibu awo. Kuli ndagaano. Wanji Kadima webale kutuweereza ddadi kale kutereva yogera ne Barnabas nga siziddewo nekyo lusaka nakasongola wabaluli kakati Kadima
musajja yandibamu oluyaye naye kakati likode eyo yinza oba okuyamba so kale katugoberere tulabe tugezeeko Onkeke mbasaba okudakiza abatreva kubakwatako badde okubasemberera mbakubiriza okugoberera ebiragiro by'abasawo n'okulungamizibwa k'omukulembeze w'eggwanga singa tunakola ekyo tujja kuwangula nga Mukama Katonda ye mubezi waffe be paid. So I demand to be paid because nakalango kanka kyagenda ku TV. We have problems nga ebazirina amwamaga nga nawe bazala baminisita bawa miliyoni lukaga billion 600 billion to fight coronavirus bazitekawa okutimba bopale bwe batimba ku makubo billioni lukaga muzagendera mbali nga banenyigira mu kulwanyisa coronavirus mubwire bamalaya ku nguudo abakyaliyo batebagwayo ono naye bagamba mbu leero simanyi coronavirus ebintu byeyongeddemu kulimba kwagala kujja nsente za gavumenti budget yafuluma